Sebo. Kale sebo. Amanya bampita William Beats. Yeah. Wano wetuli wa. Eno bagita Dembe Records. Kibuga Masaka mwennyini mwe tuli. Wano street kije tuliko. Tuli ku Buddu, tuli ku Sese Street. Neranga yemwera Buddu Street kwe tuli. Okay, ate ku kizimbe kino. Bakita Buddu Guest House. Okay. Yeah. Biki byokola naye? Tukola nyimba z'abayimbi. Tufulumya audio akyasinze mu Uganda yonna wano. Okay. Okuba quality ennungi. Endongo wakajiyingira oba? Endongo saakagiyingira, endongo ngiruddemu. Ndongo nakagimalamu emyaka 7. Ngikuba. Production oba kukuba ennyimba zino. Nakazimalamu emyaka 4. Okay. Yes sebo. Otandikira wa kuba omuntu ayagala kumanyako ono William yani? Ntandikira mu studio. Yali ya mukwano gwange bamuyitanga Waswa. Mu advent yali studio yali ku Namasenene. Bwe nvaawo nenzija ewa mukwano gwange bamuyita Nikopani Beats. Nga mmanyi okuba onkubye kubyo obuyimba. Nanyongeramuko ku skill ne mulabirako ebintu bingi. Nenjiga kati simanyi nze n'okubanga namuleka dda. Okay. Yes sebo. Okay, negwo okusomako osomeddeko waba obi wayinza okuba kulaba nsomeddeko mu Ndegeya primary school. Nevo nengenda ku Celesta primary. Nengenda ku Celesta secondary. Nengenda kekako. Nengenda ko ku Hope comprehensive. Ago nanga ngasomerako sebo. Okay. Nengo olugendo lwa music lutambudde lutya? Olugendo lwa music luntambulidde bubi kubanga Mukama badde akyanyambye nga ntambulidde ku talent nnyo. Okay. Yes sebo. Nakulabako ng'oli mu waloze bayita percussions bine babitani? Ebyekiganda. Ndi musajja mukubi wa ngoma nganda mulungi ennyo buli kyoyagala buli kivuga ekiganda nkikuba. Nabino eranga bwe mbikuba nabyo mbikuba. Okay, nga tugenzeeko wano. Ezo nazo tuzibwatula. Nkukubire mu kyoyagala. Soko ogende otulabe. Kankubire mu nazo tuzikuba. Nkwatiraako kano. Ino Dembe Records buli kimu tukirina. Si byambu mbu ate biki. Tubikuba. Tubikuba byonna buli kimu. Wano bino biki kati? Zino ngoma nzungu. Ngoma nzungu. Waliwo buli abalina ebibox nga bigazi nnyo ebiti bizitowa fe tulina zino. Okay. Yes sebo. Kati bino omuntu ayagala biri mutera music mu luyimba lwo biteeramu wano. Mbiteeramu wano wennyini kasitoba nga kugenda nti njalo nkubireyo ekya live. Vibe yeberemu. Okay. Simala kuba muntu ate kumukubira mbu ate mujje Kampala. Ntula butuuzi wano nentandika n'enfeeling ekintu ekijja mu luyimba lwo ate nga kipya. Nenkikubira mu luyimba lwo. Okay. Ali abikuyigiriza bino ate? Bino yabinjigiriza yali omugenzi Mr Spelling. Omugenzi bamuyita Mr Spelling yabinjigiriza. Okay. Kwenjigira bino byonna. Bwe nali mweri engoma enganda before nga sina jambi. Ate zino gita tuzikuba nazo. Nina abakubi bange abagita nenga nange manyi okuba mu gita. Okay. Era singa kaba keetaaza akayimba nga kayimba sika amaanyi nnyo nga si kwegamba nga sikazibu nnyo nga Mukama ampadde nange nkakuba. Okay. Esebo. Solo bukwa. Tubukuba buyimba tugeze. Nkubayo ke bamanyi munnaye baleme gambe tubimanyi akoba kayita naki. No ku bantu ke bamanyi bakakasente bivuga tubikuba byonna wano byonna. Era bwe tuva ne ku gitaazi bivuga bingi byonna tubikuba wano tubikwasaganya ne tubikuba ennanga weziri zonna ebivuga bingi n'amabox gago gakyajjudde instruments zina nyingi nnyo tukubira ddala music omulungi wano. Tumufulumya nga ali ku quality esinga okuba ey'amaanyi. Yes sebo.
abantu bonna mbakunga gye bali tuli mu kibuga Masaka ku Buddu Guest House okulina na Vienna enkadde enyini kwe tuli era obeera omwana mukkubo wakati Vienna eri wano fe tuli wansi waayo yes sebo mulimu gwa music guno kusomooza kikosanze okusomoozebwa kwensanze mulimo gwa music nti abantu akasente tebalina ate baagala ebintu ebirungi nti omuntu osobola okumugamba nti oluyimba luno twandibadde tukola ki kwa mu nsi muno ndoza buli omu teyeemalirira osobola omugamba nti kati oluyimba luno nebadde ndukuba nenduba ebintu ebirungi ne tuluwa omusajja katugeze nga Herbert skills mastering nti mastering omuntu naba nga talina kasente ako ka mastering kyokka ate nga gwe omulimo oba ogukoze ogusinga obulungi naye nga kali ka touch omuntu we Masaka kabaabula mu kivula music we Masaka abasinga abadde abalemi okusomosa lwera naye kati ffe twakikoze waffe yasomose naye nga singa tuba twongeddemu abantu ne baba n'akasente ako ng'omuntu asobola okubanga awaya akasente ka mastering ako tusobola okubanga omulimo guba mulungi nnyo okusinga ne kuba Kampala. Mastering bwe tumala okukuba oluyimba luno wano weruli mbalansinga ebivuga bino ku maloboozi bikyona ne mbitereeza oba nga bwe ndikubye bwenti n'enkuba ebyange ne biggwa kati omulimo guba guddako gwe bayita mastering kubalansinga kano kayitemu kano kakolebwe kati njagala luyifulume bwe luti n'okufulumya kwonna kyetuyita mastering. Yes sebo. Akadde kano abayimbi tugeze omuntu ayinza okuba ali bweru mu America ayagala mukolera luyimba osobola oddumukolera ng'osinzidde wano Masaka. Yes sebo. Akola atya? Oluyimba luno bwalukola bw'aba yagadde oddukola asobola okumbulya kyayagala tugeze nti njagala engoma bweti oba nanyimbiramu ne mukubira track nenjimusindikira ku WhatsApp oba ku email na recordingira ka maloboozi katwina kati eno project tugicomplexinga buli producer akimanyi tugicomplexinga esobola okujja ku WhatsApp nga terya data mungi era nga tezitowa muwadde kubera ebefuse ya MBs ejjamo nogifula ku WhatsApp nogikopi ngonogiza kuno nojani zippinga nobikula project nga mulwa maloboozi goli oyirabo okoleddeko abali ebweru. Sebo nina benkoleddeko abali ebweru w'eggwanga. Omulimo bagusanze batya bagusiimye? Bagusiima nnyo bangeza na ku bazungu abali eyo. Nina omusajja wange wano bamuyitanga omulangira wasajja bamanya wa TikTok bamumanyi ayina mutabani we bamuyita Kato wasajja Kato namukolerako oluyimba nga awana Spice Diana. Lwanyuma yalunyumirwa nnyo. William Beats. When I see you, bali German. Awo bali German. Ati omulimu bakusanga ku internet? Yes. Basanga ku net ne bansiima ne bangatu kwambeera promoting ku Facebook ne promoting ku TikTok obwentu kati nabo bansanga ku TikTok. Nakulabako mu Afrima za mwalimu performance ya KENZO kyali kitya? KENZO yampa omulimo ogwo oluvannyuma olw'okulaba nti ebintu bikuba n'akubira mu manager Spark wa Masaka Kids Africa n'amugamba njagala omwana oyo be baba bankolera mu Afrima Awards manager n'ankubira ne bajja ne balaba omulimo ne balambula eyo mu kyalo gy'ensula ne balaba ebivuga byennyina ebya kalicho ne balambula byonna ne babirawo ebifaanana ne tubakubiramu mu nnyimba za KENZO nyine nga tuzikuba live kubina ebivuga ebinnansi bino kankulageeyo bino bwe biti bino byentegeeza ne tubikuba ebivuga ennyimba za KENZO ne tuzikuba ku bivuga bino n'asiima n'atuwa akasente ffe twamukole mu Afrima Awards 2020. Ekitegeeza kyali kibiina kyo oba gwali ekikulira? Kyali kibiina kyange era gye kiri kikola. Omuntu abajja alinga ayagala ku training abaana basomero kyabikola oba studio time yeku? Obudde bubeerawo oba okufixinga ebintu buli kimu okiwa obudde bwakyo era yomanya nti ngenda mu ssomero programs zikolebwa. Yes sebo. Kati abayimbi abali eyo obuzibu ki bw'obasangamu abajja mu studio yo? Abayimbi obuzibu bwenkyabasanzeemu kino mu nsonyi abayimbi abali eyo kyogerako naye obuzibu kyalina muntu abayimbi abasinga obungi abasinga si bonna naye abasinga obungi bagenda ne babeera addicted ku biragalalagala ne bibalemesa okuyimba ne bibafuga oli najja mu studio ng'amanyi nti bw'anajja nga ataddeko omuti gwe gugenda okuyimba
nirabira nti ye yalina okwefaako n'ayimba obulungi so si muti kati mbasangamu obuzibu nti nze atabikozesa olumu agenda okutuuka ano vibe negwa ate nga tubikolera ku vibe kati obozza okubi omuti muganda wange nze sigukozesa vibe egwa nati abayimbi bagamba nti vibe bagijjaawo tugeze Kawalagi akubiddwa kituufu buli omu alina engeri afunamu vibe ye era sibafuukira buzibu naye bwe tumaliriza okukola nze mbazze bali ne mbawa advice abasinga ne kugamba wadde okuba omuti ogwo naye si gwe gusinga gwe gwasinga gwe gwalina okubeera ng'oyimba so si gwe ne baba bali wabweru wa studio eyo mentality ebalimu nti abayimbi balina kuba bakyankalamu ensonga kiba producers osanga batono ababikozesa kuba producers babeera bakkakkamu kubanga bye bakwasaganya omutwe gukola nnyo kati bw'ogujuzaako ebyo tosobola kugulamya waliwo wogamba nti nzize naye nti tolina vibe kitegeeza ki omuntu ayinza n'ogamba ozze naye leero sirina vibe kiki kibeerawo omutwe gukoowa guno mukulu Urban zino project ze tukozesa oba bintu bye tukubira abantu ebivuga bino nga boobiraba ka line up byonna bimbeera mu mutwe si nti bye ngenda okuba mu luyimba lwa MC Fik si ngenda okuba mu luyimba lwa Trigger oba bye ngenda nzija mbikyusa okusinzira omuyimbi bw'abanyimbidde kati omutwe gukoowa osobola okubanga eggulu ekiro nakoze ku bayimbi 20 oba bayimbi 6 mu kiro kitya kati gwe ku makya n'okeera nnyo okujja okukola ng'ekyamazima nakuwadde program sometimes naye ng'osanze nkyalimu obukoowu buli eyo vibe eba tesobola kubaawo kyekyo naye nga bayimbi banasobola okubivaako ebiragalalagala tusabe mukama naye nga sikiwa nti banabivaako babadde babikozesa naye nga nze mbaludde mbawa advice asobola okuba nga agezaako kikendeeza nga asobola okukifuga oba asobola okukifuga akisigaleko mba producer mu Uganda bangi nnyo nego oyinza okubaayo nga bw'ogamba nti omuyimbi ayimba negomba Kamiliyoni negomba Basudde nze ani gwe weegomba okutandika production producer ki producer ki gwe weegomba producer gwe neegomba bamuyita OY production abeera mu Nigeria yesebo gwe weegomba siba mu Uganda mbeegomba kuba bansinga erinnya mbeegomba mukulu bba wansobola omwegomba nti ansinga erinnya just that nenze bye bankubira bakuba yap ne tusiima you get it nenze kale ekiruubirirwa kyange tekiri kuono music gwe mpulira yes nyina abasajja bali kyembawuliramu bo kye bankubira kyenjagala nkole ekisinga ku kyabano basajja bange music wa Uganda gwe kikyogenda omwongera mu kwa producer bangi muli bangi ne gwe kikyogenda okugattawo gambe William alese touch eno nze mukama kyagenda okunyama nti nze ekisooka style gyensinga okuba gisinga okunyumira era y'abasajja abo be Nigeria afro style kyensobola okugamba nti omuyimbi bw'anabazze wano wa William Beats ajja funa style ziri urban zokka tunakola tutya okuzzaawo endongo yaffe ne tubanga tuzuula music waffe omuntu bamutegeere nze naddala bino tugeze ebivuga ebinansi ebyo kati ekyo tukiyita creativity nti kati nze neegomba abasajja aba Nigeria naye saagala nnyo okukozesa bye bakozesa ensonga akimba n'ebivuga byange bwe biti mu studio yange nyinamu obuntuntu kale compound yo neetolodde ngikozesa tinsobola okukuba ku ngoma zino nenzijjamu akavuga kamu nga kenkuba njiye ebintu ebyange ebiri unique mbiteeke mu tracks zange nti mbeere nga sikopye nnyo bali nawo beebuuze bivuga mbijjawa byenkuba nsobola okukwata essimu yange eno yennyini oba essimu nemba nga gyenkubako bwenti nenkolamu ekivuga ekyange yes oba nenkozesa omumwa gwennyini nemba nga gwenkozesa nenfunamu sound eyange bali gye batakozesa nensobola okuba nga nkyusa music bagamba nti Masaka eno mufuna obuzibu okuinstallinga program ezo muno bani abayambako Masaka okuinstallinga program ezo ekyamazima program zino zo zitutawanye Masaka kubanga ababitegeera mu kubikola batono kubanga program zino eza Mac za kukodinga kati code zeza abazimanyi batono tubali tulina mukulu Beni yekandowooza waliwo n'omuvubuka ali waggulu awo ku muto mpozi n'omulala ali ku plot 9 but be batono be bakyatuyambamu naye era bw'obanga oyagala ekirungi
Computer inagistra paka Kampala. Ogistra n'ogitwala e Kampala. Ge mazima. Kwe kusomoozebwa kwe musanza. Kwe kusomoozebwa kubanga akasente kaba kanje sawa zino mu transport. Ate nga n'omuntu kyakkoledde bw'ovaayo osobola okuvayo nga biteredde eri ogenda otuuka wano e Masaka nga biganye. Okay, bino ebyuma byo gwe wagula wa orderinga oba bino byo Mukama yatuyamba twakola order byava straight we. Yes sir. Okay. Kati ababadde bakakutegeera producinga kyokka kuba producer bali ennaku zino bayimba. Oyimba oba mu kusooka nga sinatandika production nali muyimbi. Nga nyimbira mu Double Pit Entertainment ne mane ntandikawo group yange bagita Weaver Bad Music. Nenjitandikawo tuyimba abana bali bana tuli bana tuyimba nkyayimba nenga okuyimba kati nkulimitinga nnyo kubanga saagala nnyo kubanga nvuganya tuna bayimbi benkolera kati nja bomba weeko kaawazi tho ne ba producer tusobola okuyimba nemba wamu kaawazi ako mbeera nnyo kale ku mirimo gino gifuga. Yes sebo. Enyimba kizo omaze banga kingo oyimba okuva onna mala P7 natandikirawo okuyimba. Natandika okuyimba nga nkola mu studio nga wa backup artist. Nga bankolera ku nyimba sasula nko kulimba lwa sentence mu studio. Okolera bwerere. Nkolera bwerere paka wentandisa okuyiga bino. Bwe nabiyiga nentandika okwekolereza zange. Nga ndaba bye bankolera sibitegeera. Okay. Ne kati nkola nekolera ennyimba neyimbira. Okay, abayimbi ennaku zino music gwe bayimba ali atya wengali mu kintu kya sound. Abayimbi esawa zino bayimba ennyimba kati Mukama nza badde akyatuyambye nti Masaka talents gye ziri nnyingi nezeetaaga okuzuula. Abaana balina music omulungi naye nga tebamanyikiddwa. Ng'e Kampala bamanyi nti abaliyo sijja kumenya nti gundi yasinga naye nga ate abali e Kampala ennyimba bazibba ku baana eno. Yes, nze nyina obujulizi waliwo omwana yajja wano nga zze kukola kayimba. Bwe yatuuka okakola wano ne mugamba ssebo akayimba kako basikako. Nangamba akayimba kange. Naye nga ku TikTok nakalaba ddaka kuba hit. Naye nga yoli avudde mu kyalo yali mu talent search oba za studio ki ne bamukubira essimu emirundi egi ne recording oluyimba ku simu n'aluyimba ne balukwata ne balurecordinga ne baluwa omulala n'aluyimba kati ye abadde azze eddukola mu studio nga tamanyi twatambulade. Bagamba producer namwe mutunde nnyimba z'abaana omwana ayinza okuva mu kyalo sente ne zimubula ez'okumalayo wa backup ne wajja wayina sente n'omuguzi oluyimba. Kisoboka mu studio ezimu naye nze okujjako oluyimba lwo tumala kukkaanya bwe tulemagana kubanga waliwo ekibayita okutta erinnya lyo lyoba okoze. Nyinza okukola erinnya lyange mu nnaku 2 nenditta mu lunaku lutya nenta mu ssaawa emu. Kati abaana bonna ababa batundiddwako ennyimba zaabwe ebiseera ebisinga bazibabbako bali mu Kampala naye eno twagala nnyo erinnya lyaffe eno ffe tulina empisa abaana ba Masaka. Tetutunda nnyimba zaabwe. Baga bayimbe Masaka tebalina mpisa gwe producer obasanze otya oba kibi oba tekiri ekyo. Kale abatalina mpisa mwebali naye n'abalina empisa mwebali. Naye obutaba na mpisa era kirina we kibatadde abo abatalina mpisa balina ekifeera we bali wadde balabanga bo abamu balaba b'amaanyi naye balina era akafo mwe batudde ako nga tavaawo. Kati bw'obaka ki bw'oyinza okuwa abayimbi banna Masaka kuba bagamba studio ziba za bbeeyi kati nga ggwe kati kuba ku ebyo era ntandikawo kyoga nti studio ya bbeeyi fono ku Dembe Records ekyatuleeta okuva Dembe Records eruddewo teyakatandika yatandika dda emaze bbanga ki emaze emyaka nga 15. Yes, yatandikira wansi mu Soweto. Ne tuvaayo nga tulaba nti abayimbi kwa yayitekola nnyimba z'abayimbi bano nga nnyimba zaffe tuzeekola ebyaffe. Yes, ne tutuuka ne tugamba naye abaana bali Masaka balina talent nga talina ma studio mwe bakolera babaseera tukoleze tutya. Ne nteesa ne mukama wange omu nga management bweri tuteeka studio one nga tugenda kuyamba abo abayimbi abalina talent. Kale saa zino tulina omwana gwe tujja bamuyita MRK tumukolera ennyimba n'atambuza music we alina talent noza nayo yakuleetako kayimba. So tujjayo abaana abo abatalina kasente bulungi nti olimba e Kampala balukolera emitwalo 25 oba 3 fono tugenda kukolera Kampala kye bakola
ku mitwalo 10 oba ku kawansi oba 15 ninga tukoledde bali kye batasuubira ate nga nabo bakikola. Yes. Ate mumalako otya mutya kuba bali abayimbi bagamba nti expense ziba nnyingi nnyo. Anti kakati obuzibu oli ma studios buli bumu nti ama studio agasinga tegalina bakubi ba gita tegalina bayimbi ba backup. You get it? Obanga ni waba muyimbi wa backup bamuyina nga muyimbi munene kitegeera nga ayagala sente nnyingi ez'okubackinga oluyimba kyokka ate wano ffe nti William Beats yali muyimbi nina mikwano gyange nyina Jane awo receptionist yali muyimbi era muyimbi kitegeera bwe tuba tusobola okumanya nti omwana talina sente za backup mitwalo 5 gya backup letayo omutwalo ngukwase Jane akuteremu ki backup nti toyina sente za gita mitwalo 10 Kampala gye basaba bambasaba 15 usanga wala basaba mitwalo 2 gita ffe tuziina wano tuyina eyo tuyina eri mu box etavaamu waliwo eno waliwo nene etava eno gita kale yo njikumba nnyo kuba kya muwendo nnyo ekyo tuyinawo neeno kati nsobola okumanya ntya nyina kyali wange mu bandi bweti akuba gita mulungi kyali wange nga mwita mugawo waaye ti oli ludda mukwano gwange nti ndi wano madde nyinawe emitwalo wano bwegiti si mu bubi onaanywa amaka najja onkubire kagita kano katono nnyo ompisizeemu ogende ku mirimu ddeyo kitegeera ng'ajja nga mpisizaamu wano ng'addayo nga tuyambagana bwetyo nga naye bw'aba afunyewo kayagala omuyambamu nga muyambamu bwetyo Masaka bwe tugitambuza ffe mu friendship. Yes. Kati abakwagala bayinza kufuna batya? Anjagala location nagibawadde tuli ku Vienna tuli ku Buddu Guest House mu kibuga Masaka okunena Vienna enkadde wansi waayo oba osobola okuba ku ssimu ku 0705 770163. Ate ku social media eno ku social media osobola okunsanga ku TikTok oba n'ogenda ku Facebook onoonya Nsereko Trigger oba Nsereko azi Nsereko oba oliraba nti liriko Nsereko yekka nse space re space ko bwetyo bwe liri ku Facebook oba n'onsanga ku WhatsApp. Yes.